Abadde alambula omulimu guno we gutuuse ng'ali wamu n'amyuka President wa JICA. Akulira ekitongole ky'enguudo ekyawunula mu ggwanga Allen Kagina ng'ali wamu ne Vice President wa JICA Dr. Junish Yamada balambudde omulimu gw'okuzimba Kampala Fly Over we gutuuse. Kagina akasizza ng'omulimu guno we ogenda okuggwa obutasukka omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Tusuubira mu makati g'omwaka tuyinza okutuuka nga mu August awo batumaliriza phase 1 naye tusuubira nti tuyinza okutandikirawo phase 2 oba nga tetunamaliriza phase 1 tutandike phase 2 oba tulinde esooke eggwe tulyoke tutandike ne phase 2. Agamba nti omulimu guno gwalina okuggwa omwaka oguwedde wabula nafunamu okusomoozebwa okw'oluguudo lw'eggaali y'omukka ng'okusinziira ku pulaani yalina kuyita mu kkubo mwennyini balina okuyisa oluguudo ekyabaleetera okukyusa dizayini y'oluguudo luno okuluyisa waggulu. So twalina okukyusa dizayini tulabe nti dizayini ey'oluguudo eyaffe ey'oluguudo yeeyongera waggulu, flyover yeeyongereko waggulu, SDR 81 ekyo kyatulwisaamu katono. Bw'ati akakasiza bannayuganda nti wakati w'omwezi ogwokutaano n'ogwokuna baakutandika okukozesa oluguudo luno nga mulimu ebitundu bye mugenda okukozesa. Kagina akakasizza ng'abantu bonna balinaanye oluguudo bwe bamaledde okuliyirirwa. Twabasasula waliwo batonotono be tunamaliriza naye abangi bo tewabamaliriza era omulimu gutambula bulungi. Mu ngeri emu alambuludde ne ku nguudo endala ze bali mu kukolako naye ze basuubira okutandikako okuli olwa Atiak Kaluma Bridge gye bagamba nti ekaddiye saako n'endala nga ssente zino bakuzeewola bwewoze. Twogera na mikwano gyaffe aba JICA okutuwa essente okuzaawo oluguudo olwo olutindo olwo. Yo grant siza kusasula naye endala zonna ziri ku loan. Amyuka President wa JICA Dr. Yamada asimye omulimu ogukoleddwa. This is one of the symbolic projects between the two countries, a friendship of the two countries. And as Ms. Kagina told that the 80% has been completed for the lot 1. So I'm very satisfied with that number. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu lino.